Olutalo Space Dana n'omwami omu munnamawulire gwe bayita Jenkins ono ng'akola ku Dembe FM ku programu emu gye bayita Talk and Talk Show munnange lukutte waggulu nga Space Dana olwaleero apostinze n'agamba nze mmanyi lwaki Jenkins ampalana mbadde n'oluyimba ku YouTube kati lulina viewers 10 million views era nga Jenkins naye yaliko omuyimbi naye nga bu views bwe ye ku myaka 6 okuva video ye gye yateekayo gye bayita tugende ayina only 10k views ne ba subscribers batono agamba mbu maybe ye ensonga lwaki Jenkins amuwalana it could be one of the reasons kubanga ye video emu eyasili regular elimu views milioni 10 ate Jenkins ye video emu gy'alina ebadde okumala emyaka 6 eri mu mutwalo gumu. Spice Dana yebambi naye awanda Muliro. We didn't know that side of Spice Dana. Tubadde tumumanyi ng'omukyala gwe banyigira mu ttooke asirika ne my dear awanza omuliro nga ne Jenkins mukasa kati amwetira nsanje mbuna nti munene. Ngenda batelayo video Spice Dana nga awanda omuliro olabe Jenkins be yamuzeemu olabe ne manager Roger nga manager wa Spice Dana Bea Muzemo. Mention him here as well. If you know a fat man called Jenkins, tell him Spice Dana agambye mind your business. Tell that man, sijja kwogera bingi. Omugambe Spice Dana agambye mind your big stomach and leave her alone. Please tag that. Ninebe move mabinji. Naye ndi muli ngamba. Should I bring out the ghetto in me? Oba njira mulika. Anyway, wachisusa. If he continues doing this, I'll bring out my other side. I'll bring out the ghetto in me. Alright? Oyo musajja has been, all over. For years now. 4 years. For what reason I do not know, because oyo musajja ndoza ali myaka jigenda mu 5. I think my father is also that kind of around that age, so simutya, but I respected him, but not anymore, because nze nga Spice ku level gye ndiko n'emyaka gye ntuuseeko, I feel like atanjagala simwetaaga nange simwagala, angattako mumanyi era gwe mneeguya. Era gwe mpa respect. Atanga tako and try to put my brand down, I'll deal with you, because you don't know how much I invest in. Gwe chomanyi kiri kimu just kutula ku platform joiner and you put people down. But remember oli mu myaka egi sana okubanga you retiring. Alright? So stera kuyomba n'abantu, but I feel like siri nnyo muntu kati wakunyigirwa Buliriddeko Space Dana nga abitebyanga agamba if you know any fat man called Jenkins nga munnange ayogera ku musajja oyo Jenkins ono nno yaliko omuyimbi emyaka emabegeeyo myaka mingi emabega yali muyimbi nga yimba gospel nga muyimbi wakabi ow'ebyo ebiseera nendoza music teyamutambulira bulungi natandika okubeera radio presenter era nga yebambi abantu abamu nno bali ku side ye, his fellow journalists bali ku side ye bagamba mbu manager Roger nno ye yali ku bantu abali bagala okulemesa ekivulu kya Lydia Jasmine. Ebyo nno byayogeddwa n'omukyalo omu akola ku BBS gwe bayita Happy Powers avuddeyo n'apostinga ate nga Nenina Rose yakyogerakokko nga yakavanga twakavamu eyo concert ya Lydia Jasmine agamba nno music industry yaffe erimu olukujjukujju lungi nti era waliwo omuntu yali agala okulemesa ekivulu kya Lydia Jasmine ne mukama yazza bibye ekivulu ne kitambula bulungi kamba telekoko ka video nga Jenkins mukasa addamu Spice Dana ne manager Roger biki beyazzeemu Jenkins eyabadde claiming mbu eyo motoka eyo ya Range Rover Spice Dana gyayingizaawo mbu si yagigula oba mbu si nayeye. Nze njogera ku bayimbi muba olina art bagundi ba shiba azawiba abo benjogerako kati watu olina art mba nakwogeddeko ddi yayagadde jasi kujja mu kintu naye tukena muteekamu ajeemu asira gwe nadde njogerako waliwo manager ku Salama Road awo gwe nadde njogerako naye waliwo abagembwe nga tozaamutuuse
bangambye alafulumya luyimba oluyimba lufulumya dda audio lwafuluma ne lulalira ate kati nze sirumanyi nze badde manyi baluyita mind your business nze siruwulirangako naye katumuyambe katonda namuyamba lutunde alitujjukira nti mwanyamba akuwadde offer ya miliyoni 3 obeere mu vidiyo ye yakoze bulungi naye mbadde njagala taata we ali mperero wali bamujja ku bwa defense ali mu ruumu emu sente ezo zi offerings aziwe muzeeyi we amugye mu kayumba akamuwa obuyambi n'akamotoka kebaddampa ke bamugulira yakagula mumanyi nakakawe muzeeyi embeera ekole ki kuba toleeta muzeeyi n'omusuula mu bintu ng'omanyi nti eriyo amabala kati abaana baagalizibwaga nti muzeeyi ali wali n'obwero simye ereddewo miliyoni yenze Jenkins ekyokubuto bwe kijjayo omuntu nga agamba mbu yayagula emmotoka eyo ekyokubuto ekigulinga ogw'amasavu tekiddangamu okumumanyira bwegabye kasente tekaddangamu okumponingaako musimanyi kamponinga muyoloja taddangamu eyandeta mu ndongo eno bizinensi ngiryamu ate kati ngenda bala kuti bagenda kuddamu kumanyira bayimbi bonna nga wendi ekimotoka tukijjawa nakitusse kirina Kenya kinatero tu kigenda munonamu ebizizi ekyo kisendi nekijje nawudde kijenkins nawudde kisendi nga kitambulajayo katoyamponinga oyo wumbwa Sendi y'omu ku abo presenters abakola ku Talk Show ne mwami Jenkins Mukasa era nga manager Roger abayisizaamu eggaali n'agamba nti alina n'ekyuma kyaleese mbw'ayagala kijjemu Jenkins amasavu bannange luno olutalo lwo baaba si lwakuggwa kati naye nga byonna tujja kuba tubibaleetera mawulire gaffe amalala nkuleetedde mwana muwala oba muyite omukyala Lilian Babazi ono nga yaliko mu Blue 3 bakubanga ennyimba yali mu kibiina ekyo mwalimu Lilian ali mu kafaananyi ako ayambadde black mwalimu Sendi Sanyu mwalimu ne Chandiro bajja ne baseparatinga buli omu n'akwata erirye Sendi went solo she went solo she sings alone then Lilian Babazi ne Chandiro ne beegattako Maya ne bafominga ekibiina kyabwe kati bambi Lilian Babazi okuva weyafiirwa omwami we radio ali mu kibiina kya Good Life ng'ayimba ne Wizzo bye bambi ebintu bimukayidde nga bamubanja rent wa bukadde 16 mu kitundu bamulepye ne mu court era nga we expect her to be in court bambanja ezo ssente naye ng'abantu bagamba lwaki Lilian Mbabazi teyagenda mu nnyumba gy'asobola lwaki aba yewanika mu nnyumba gy'ataasobole era munnange bwe bitamugendera bulungi ayinza okusoba kubanga okuva omwaka oguwedde abadde anoonyerezebwa ebibya bambi si birungi era katusabe Mukama amuteremu ekkubo.